Kati nno ensonga ezikwatagana n'okulonda okwabaddewo olunaku olwajjo bannayuganda mwe balondedde bammeeya ne bakansala ku nkiiko eza municipal councils awamu ne municipal divisions mu bitundu ebimu ziwedde zirimu ensambagere omukka ogubalagala n'ebirala ebigwa mu kkowe lino bwe bituuse mu disitulikiti y'e Wakiso ne gujja bagira nti abamu bagenze okulangirirwa ng'omukka ogubalagala be baana baliwo. Enkya ya leero poliisi n'amagye Wakiso baliriziddwa okuba omukka ogubalagala mu bantu abasuze ku kitebe kya disitulikiti okufuna ebyavudde mu kalulu k'abammeeya ne bakansala abazi munisipaali. Kino kidiridde abantu okuva mu mbeera ng'eyakutte ekyokusatu ku bwa mmeeya obw'Entebbe municipality era nga yabadde aliko Kayanja Di Paul Vincent okulangirirwa ng'omuwanguzi n'obululu 5576. Abakulembeddemu abavudde mu mbeera babadde bawagizi beyeesimbyewo ku bwa Namunigina Luhinda Fabrice gwe bagamba nti yawangudde n'obululu 673 naddirwamu na NRM Mutebi Michael n'obululu 642. Bano basanze akaseera akazibu era bakozesezza ne ku mbooko okubagumbuula nga bano mubaddemu n'abalabiddwako nga bawalira ng'eno amaziga bwe gabayitamu. Yo municipal y'e Makindye Ssemwanga Godfrey Owanupu awangudde banene obululu obusoba mu 16,000 olwokira ne wangulwa Mutebi Julius Owanupu n'obululu 2,569 ne Nansana ne wangulwa Regina Bakitte ow'ekibiina kye kimu ekya Nupu n'obululu 3,37,7. Musinguzi Tolbert akulira okulonda asabye abatakkiriziganyizza n'ebyalangiriddwa beyongereyo mu kakiiko ak'ebyokulonda. Kuwandikira akakiiko k'ebyokulonda mu butongole ne bakasaba kutuula mu nsonga zaabwe balabiriza zajja zitya ate omuntu ono yabayita atya ate yawangula atya. So ekyo kyabaddewo naye ndowooza bwe tunaba tufunye komplenti eyo mu butongole tujja kugiddamu. Mutebi Julius ku lwabanne abawangudde alaze obweraliikirivu bwe boolekedde ng'abakulembeze. Ate era njagala okwebaza bannange benvuganyizza nabo nti naye kyekiseera okulonda kuwedde nondeddwa naye nange sinze ensulo y'amagezi gonna naye ebyo ebirungi bibadde balina nga baagala obikolera ekitundu kyaffe kyakira municipality bajje banneegatteko tubikole kubanga bye tukola si byange nga Mutebi oba si byabwe nga bo n'ebya kitundu kyaffe mu nkulaakulana n'ebintu ebirala. Byakayanja Amon, Kurasot TV, Omunyo.